Olwaleero lwegiweze emyaka 29 ng'Omukama wa Bunyoro Kitara Solomon Gafa Busayiguru ow'olubereberye alamula obukama bwa Bunyoro era olwaleero lwe bakuziza emikolo gy'Empango. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja, obukama bwa Bunyoro, gavumenti eya wakati, bannaddiini n'abantu abalala era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akiikirirwa Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obusomeddwa Ssaabaminisita Nabbanja, gavumenti etaddewo enteekateeka nnyingi okukulaakulanya bannayuganda naye bino tebiyinza kuvaamu bibala singa abakulembeze b'ennono tebakulembeza mirembe mu bantu baabwe. Traditional institutions should play a very crucial role in enhancing unity among our people in view of building them. Mu ngeri yemu ayozayozezza Omukama olw'okutuuka ku mpango ey'omwaka guno newankubadde nga tali bulungi. Great His Royal Highness the Omukama of Bunyoro Kitara Kingdom, upon 29 years of his restoration into the throne of Bunyoro. I also congratulate all the people of Bunyoro Kitara Kingdom upon celebrating 29 years since 1994 when the Omukama Solomon Gafa Busayiguru was installed. Enera yeebadde empango ey'okubiri ng'Omukama takola mikolo gya buwangwa olw'obulwadde obumubala embiriizi era abakulembeze mu Bukama bataddewo abantu okuva mu lulyo olulangira okukola emirimu gy'obukama mu linnya lye. B'abakulembeze b'amadiini be bazza gavumenti olw'okuzzaawo obukulembeze obw'ennono ssaako okubuleka ne bukola emirimu gyabwo. Nongamba ebyo kabihoye Mukama tuhe okuhuulaga ebigambo byabwe otuterekerezege mu buli kimu otuwa okukungaga eibala lyabwe tutoosa hati n'ebiro byonna. Abaka Palamenti okuva mu Bunyoro basinzidde ku mukolo guno ne balaga obwennyamivu ssettendekero ya gavumenti eya Bunyoro olw'okulwawo okutandika okukola. Ekyabaira ikulu ekya Bunyoro University ekyabaira namba 2. Prime Minister Nyonkubanja abantu ba Bunyoro tukubanja University. Ye omuhiikirwa wa Bunyoro Andrew Byakutaaga ategeezezza nti omwaka ogujja ogw'ebyensimbi bakusesera ku kirime ky'emmwanyi nga kino kye basuubira okujja abantu mu bwavu era nga bakola ekisoboka okulanga abantu ba Bunyoro baganyulwa mu mafuta agaazuulwa mu kitundu kino. Ye tukusiima Nyamuhanga ab'obuwembezi wa Kabumba ab'emyaka eno 29 okutubumba tuli bantu bamu kandi tukola emirimu y'Obukama okuba ekyokulwalwa ekirungi ekikuteeraniza abantu ba Bunyoro. Magita tukwenda kwongera kuseruliriza abantu baitu nkukubalagoboora waitu Prime Minister nkukugambire ge tuli aho nkwenda tukuteekaniza olukurato hamwe n'abakurasi boona yego kandi n'omuhikirwa watoora hikirege